Okuga tugenda kugerera bwerwe. Maaso yeri. Master bedroom. Kisenge ky'abaana. Toilet kinaabiro. The sitting room. Dining. Fumbiro. Garage. Then eliyo ka store. Kino ye maaso. Baziita wano eno. Lwakubeera najja n'omusave ntusimba akayinja. Empita n'okudda ku kkubo. Nanseerawo ne ngana naye kankikole nga wakyali wa layisi. Okay. Genda okujja gwe bw'otuuka mu kibira ng'oleese koyiniyo ki wandiika ekitabo kibeeramu muki ate ebyo ebitabo bitambula dokimenti eyo etambula mu bitabo ebisukka n'omunaana paka ku kompyuta kati twalinamu nk'ebyatukuba emabega awo we twatula ne tupulaninga ne tubisiizinga era omwaka guno mwekubireko mu ngala bali ku tweyanziza nnyo lipooti yaffe bintu bingi byetugize wano aneeyanza nnyo bakama bange Wambuzi Ronald namba 21 treasurer fena we bali kujja amanya Majwega Ahmed anzo omuwandiisi w'ekibiina kya Fena Group secretary mama ikosegeya ngamyuka Sabawandiisi w'ekibiina kye namba 37 abagenyi baffe tusanze okubalaba bafune ID tezaaliwo omwaka guli okujuza bio data form okubeera ne fayiro yaliwo akapulaninga omwaka guli nga gugwako okugula amasamu muki mu ofiisi gabeeremu ekyo nakyo okugula kompyuta ne printa okugula obutebe obulala n'okutandika bizinesi nsaba bammemba tutebe tutuule mu butebe n'ebyobuwangwa byabyo n'ennono tukola nnyo mu kuyambagana okusinga bwe buwangwa bwaffe n'ennono baneeka ntwala omukisa okwaniriza abazi baneensabye obbalaba Mukama kuva January paka kati nga tuli mu ssanyu tuli mu tetwatandikira mu bifi naye nga tugenda kulya ebifi byaffe nga tusanyuka nga kasente kaffe tukaseeviize nga gyekali bane musooke mukubirewo Katonda mu ngalo ewooma amiina genda kwebaza musumba yebale kujja
amanya n'eddoboozi Mugala Hagai namba 020 nga nkwasa nga ntaakazindaalo mugenda kusomako mu Yeremiya 33 olunyiriro olwokusatu agamba nti mumpite n'abayitabanga danja bakoleranga byonna ebyamutalabanga. Oluganda Mukama yebazibwe nenze nsangaire bukina naye obusaka bwaimwe nze ndi musoga owaidinda abagenyi baife tusangaire abafiire okumpi newala bonna bumu tusangaire okuba bonna mwenamwena omwerekereiza buli omu waali mu kitiikye atyame entende. Amanya nze Sekamate Edrisa ndi makanika wa mmotoka. Ekibiina kya Ffenna Bumu Group nze nganze nakijoininga 2022 bwe twatandikira covid awo nenkiyingira nze nganze omulamu ogwange mwe nayingirira mu kibiina nayingira nga njagala kale ki kubeera wamu ne bannange naye wakati mu kuyingira nayingira nze kyekirubirwa kyange kufuna mikwano kubanga munnange ndiwewala ndiweeyo Masaka najja kuno sinaako mukwano gwe nninako sinaako wa Luganda nenoonya emikwano wakati mukola kuyingira ekibiina nayingira ekyamazima nga bwomanyi omuntu okola ssente yennaku tekuŋŋaanyizika wamu naye mwe nnyingira mu kibiina muno nalinayo kaakasente kange kali ku akawunti akatonotono ne tubeeranga n'emisomo egy'enjawulo mu kibiina nga bwe tusevinga akasente kaffe ne tubeeranga n'okwewola twewola wakati mu kwewola ne mbeeranga neewolangayo akasente nga bwe nkazaayo nejja akasente akatono ke nnalina ne nkasiba ku poloti then ne ngenda mu kibiina kya Ffenna Bumu Group ne batandika okumpanga looni najjangayo ya mitwalo 55 nga bwe nsasula eno olw'okuba nti gundi ani gwe nagulako yali ampadde ebbanga tono naye nga ekibiina kisobola kyokola okuŋŋumiikiriza ne nkijjangako ssente nze bwe njja bwe nkola ki bwe nsasula eno paka bwe namalayo poloti eno kati okutandika okuzimba era nalinawo akasente kaali katono kakuyiwa bulooka enyu ne seminti ng'ekibiina ne bagamba atusobola okuwanga ssente n'osooka n'oteekawo property eyo n'obeera ng'osasula mpola mpola kolookola era neebaza Mukama Katonda nti guno omwaka looni ngimazeeyo kati nninze mwaka gujja gugenda otandikira nziremu ntandika okuwola akasente mpola mpola mbeere nga nteekako oluufingi ekyamazima kyo ng'omulimu gwenkola amazima gali nti si gwe gumpa ssente nnyo eziri awo kubanga era bw'otunulamu ng'omuntu ng'olina famire naye nze nganze mbadde ntera kusevinga mitwalo 2-3 mu wiiki wano wali fuuti 7 ku 6 ekintu ekyo ekyamazima kiri nti si kyangu kyakusanga muvubuka nga mazima kiri nti ssente ngaffe abavubuka be tubakyalaba biba bingi ssente zitwononekako ng'omu era nze kyenkubiriza abavubuka bannange nti okusevinga ssente mu nju oba okuziteeka mu nsawo kizibu so kiba kirungi okujja mu bibiina nga bino eno nga Ffenna Bumu Group n'ojoininga n'obeera nga basobola okusevingira ssente z'oggwenga ate ekimu kye balina nti nze nganze nalina akawunti mu banka ez'enjawulo ninateekangayo ssente ze ekyamazima nga zinnyanguira mangu okujjayo kubanga era akawunti ebeera yaani naye eno ssente ozisevinga ozifuna ddi endi ovuya. Amannya gange nze Namutebya Irene naye omwaka guno bingi byenfunye mu Ffenna Bumu Group njiza emisomo njiza okukola ebizigo nga nze nali sibimanyi njiza okukola liquid shop njiza okukola sabbuuni tuleme kusevinga busevinzi ssente zaffe nti Christmas bwetuuka ngende engulira abaana bange kino olina okubeera n'ekiruubirirwa n'ogamba guno omwaka kantereke ssente njagala kino era kisoboka kati omwaka ogujja njagala kuzimba obubaka bwempa abayingira sakozi bannange muyingire sako nga mulina babakulembeze abeesigwa omukulembeze akakiiko kasakabanga keesigwa tewali kiyinza kubanga omwaka oguwedde ekyamazima naffe twabbibwa muyingire sako naye nga abakulembeze mubeesiga nga balungi bamazima si kuyingira sako buno busako abo babbi era abakyala twekulaakulanyiza mu bintu bingi twekulaakulanyiza mu maka omukyala nkutegeeza leka kugula nnyama kola ki kwejalabya sevinga y'akasenteko ku endi ofunemu kyofunamu. Amanya gange Nantale Christine ebirungi byenfunye mu Ffenna Bumu Group tufunye emisomo ne tuyiga ebintu bingi ng'abakyala ebitwongerako okwekulaakulanya nali simanyi kukola bizigo kola sabbuuni byonna tufunye emisomo ne tuyiga okukola ebizigo ne tuyiga okukola oyiro sabbuuni gwe tukozesa katumwekolera ebyo ebirungi byenfunye mu Ffenna Bumu n'okufuna emikwano nagula poloti yange ebaddewo omwaka guno nenzimbamu ennyumba ruumu 2 nalina obusente bwange nenzija mu Ffenna Bumu nenzijjayo looni nengatta ku ssente ze nalina
n'ensula ennyumba yange ruumu 2 n'engizimba, era kati ssente ze ŋŋenda okufuna ŋŋenda kuteeka mu nzigi manye nti omwaka guno nfunyeemu ennyumba. Kati abakyala mbakubiriza obuteenyigira nnyo mu bammanerenda kababe baami, kubanga bammanerenda babbi. Kati emikwano gyange temwenyigira nnyo mu bammanerenda, bajja kubabba kubanga bo babbi, bawambye ebintu by'abantu bingi. Amanya gange nze Majwega Ahmed, ndi musomesa. Ensonga enkulu yasinga okunegasa ku kibiina ekyo kuba omuzungu akiyita social capital, okuba n'emikwano nga gisobola okuyamba mu ssaawa weetaagira. Bukyanga negata mu kibiina kyaffe nawo mu gurupu amazima, obulamu bwange bwakyukira ddala. Looni eyo tuzikozesa mu kuzzaamu mu bizinesi zaffe ziba zigudde. Essaawa eno nze omu ku bammemba balina emidaala gya kyapati kukubaawo, era nga twafuna looni mu kibiina tuteekawo emidaala gyaffe nga gituwa ssente buli lunaku emitwalo 2 gye tuyingiza mu kibiina. Bingi bye tufunye mu ffennawo mu gurupu, enkulaakulana kosa n'okuyiga kungi mu ffennawo mu gurupu. Muvubuka munnanga ndaba nze golaba essaawa eno n'emyaka 26. Abantu abasinga tebeesiga bavubuka, bagamba bavubuka ba myaka 29 kukkirira basevinga ssente mu bibiina oba tebeegatta mu bibiina byakwekulaakulanya. Naye ffe gye tuli bavubuka bannange, muvubuka munnange gwaliyo mu by'okukyakala obukyakazi nga toyinaako kibiina ky'olimu ofiirwa, kubanga ekibiina kino ebeera nga insurance gy'oyina. Bw'essaawa eno tojja kugenda ku insurance yonna nti oba ofudde bakubeererewo. Ojja kulowooza kugenda byakubba kubanga manyawo okujja ssente. Ze ngamba nina obwetaavu bwazo. Bavubuka bannange abali eyo namwe mwettanira ebibiina eyo ku byalo bye. Era neebaza ne Pastor Bujingo ayatuteerawo omukutu guno, Ssaalongo Lumala Fred chairperson wa ffennawo mu gurupu. Ate ndi founder. Ekibiina twatandikira ssente zisevingira mu bokisi ng'omuwanika yazitereka, tuusa we zaawerawo ne tumanya nti tulinawo ssente mmeka. Ekibiina ne tukitwala ne tukiwandiisa, tugulirawo akawunti. Ku ssaawa ya leero tuli abantu 10,000. Era ekibiina kyaffe kyakawangaala mu mukono emyaka 5 guno omwaka, nti ekibiina we muba nga obukulembeze bwa kibogwe kyekivaako ebibiina ebisinga obungi okugwa, nti muyina okubeera abakambwe nga bakulembeze, bammemba bannammwe wadde mubaagala ate nabo batwagala. Abamu ne banyiiga ne mubalaga ekkuba eggolokofu, abamu ne banyiiga, abalala ne basiima. Kubanga bw'obeera mu bantu ng'abo bonna tebasobola kusiima, mubeeramu abagamba nti kyamaani kino kitaddewo bwoti ne bwoti, embeera ogitaddewo bwoti ne bwoti, naye nga waliwo embeera we bayeetaagisa okuba ng'oyita mu kkuba eggolokofu, okubanga akasente k'abantu okakuumira ddala ku by'essente. Tuli bakambwe nnyo ku ssente. Ekigendererwa ekyatujjayo okutandika ekibiina kyaffe kino, twali bamufuna mpola, abafuna akatono, ne twegatta tukwataganye tube nga tusobola okufuna ekinene. Ekisinga obubi mu ekyo, twagendanga twali bamufuna mpola, ne twegatta tube nga tusobola okwongera ku ekyo kye tulina. Kati okwongera ku ekyo kye tulina, naye ate ng'era tetulina, tugenda nnyo mu bbanka okwewola ssente bammanerenda ne batuleetera nnyo obuzibu nga bakwata bannaffe akasente nga tebakalina. Tubagamba leka tukole ekibiina kyaffe. Obubaka bwempa eri abavubuka n'abatali bavubuka kukola bibiina bya bwegasi. We tukola ebibiina by'obwegasi nga bino, tugenda kuyambibwa nnyo kubanga ne gavumenti egenda etuyambira wamu nga tuli bumu, kubanga gwe omuntu omu tosobola kugenda mu gavumenti n'ogisaba ssente n'ezikuwa. Naye we tuba nga tutambulidde wamu tuli mu kibiina, tusobola okugenda ne tusaba ssente zaffe ne bazituwa, ne tuba nga ate tuzikolamu bizinesi zaffe ezitambula ate nga we tuzizaayo. Sena kunsulino wonjuza omuwala takuba naluta kikafuwa kufuyira oluwa mutale nga twasiba binya it's so young.
akasente kaffe tetusevinze basaze abantu bano basayirinzeeko bagatuweeko tugende tukozeseeko ku sente zaffe era mwebale kusevinga ne bammemba abalala enkya mujje sente zammwe weziri muzitwale abaagala ozirekayo mujje musayininga esitiiru zisigaleyo tweyanziza nnyo tweyanzeege Wabonde pale zisinga zisebu omukunya sula kumbe watebo kondaktori n'omuwanga tonabukawo ne driver wa taxi abagasamu wa polisi wakulyamanya kunyemu atunda muduka kulawo sabwemu nasika tipusi asaba zikwemu